kiki ekyenjawulo ekifuula Kyagulanyi ensonga kubanga Kyagulanyi Ssentamu si yasoose okubeera munnabyabufuzi. Kyagulanyi Ssentamu si yasoose okuyugumya gavumenti. Kyagulanyi Ssentamu bwe tudda mu tribe oba mu bitundu Buganda ebadde ereeta abakulembeze bangi nnyo. Yaleeta Ssemwogerere, n'ereeta Ssebaggala, n'ereeta Ssebaana Kizito n'abalala ne balodimeya babaddewo. Kiki ekifuula Kyagulanyi Owenjawulo mu by'obufuzi ebya Uganda ebibaddewo ebbanga lyonna? Kyagulanyi alinga omusajja omusiraamu anaaza mayiti. Yesu agirinnya ku lubuto n'efuluma kazambi. Ne mwami Kyagulanyi His Excellency Bobi Wine alinnya Museveni ku lubuto afulumizza kazambi. Bwe twali tutalaba. His Excellency Bobi Wine addidde obuziina Museveni bwe yali yakwekanga wano ku muddiro yakubawo kalangi. Bwe bw'otuukira ku nyumba Yekolera alina amaka naye ng'obuziina obuli ne kazambi w'abaana bamukweka buziizi. Amugyeyo amutadde ku disipule nti mulabe bwe muyita mukyala muganzi, mulabe obuziina n'amajjolobera agali mu nju ye wano mu kkubo. Yekubako bulungi Shalya n'oga bannange emanfunye ekyalo eriyonjo naye bw'otuukako mu kisenge kye ng'olira bakazambi. Kyagulanyi n'ateeka magineti ku mulyango gw'ennyumba n'esikayo buli kacica eyali mu kisenge kya Museveni, abantu bonna ne bamwerolera. Kyagulanyi atuyambyeko nga ffe abavubuka naddala ab'omulembe omutebi okujjukira nti yeffe tusinga obungi mu nsi yonna. Kitegeeza nti eno generation yaffe naye ate ffe era alina okubeera abasaale okugyenunulira. Nnyini mbuya alina okukwata awawunya. Togenda kugamba mukadde aliyo kyabadde azeebutambala nti jangu onkolere kino ate nga gwasinga okukyetaaga. Gwasinga okukyetaaga gwalina okubeera omusaale mu kukyekolerako. Ffe twali tufiiriddwa era ffe twalina okusinga okukaaba. Kyagulanyi yatujjukiza nti mmwe mulina okusinga okukaaba kubanga mmwe mufiiriddwa. Kyagulanyi yatujjukiza nti Yoweri Kaguta Museveni bw'abeera eddagala lyayitako empeke eziiseeko zifuuka butwa. Eddagala liba lirungi nga likyakola kasita liyitako liba lifuuse butwa. Bobi Wine yatujjukiza nti Yoweri Kaguta Museveni bwe ziba zaali mpeke eziwonya mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tugiyingira lyayitako lyafuuka butwa. Ffe tulina okubeera abasaale mu kununula generation yaffe. Nazzi kuno ng'abavubuka tunyumya nnyo ku by'emipiira. Maniyo twaguzaani wenga tumugobe. Yesu akula omukasigo omutali sukaali olw'okuba bwa buseere nga n'emirimu gy'akolera baagala omwongeza because tewali minimum wage. N'atuula mu kasigo ke n'awuliriza lumansi n'akola analysis ye n'ebirala oba n'awuliriza omupiira n'amutya naye Yekolera wenga tumugobe. Yesu Kyagulanyi okukukiza nti ezo emboozi tulina kuzireeta nga nvandiirwa ku mmere. Ensonga ennambulukufu oba ensonga ey'omuzinzi yakugoba Museveni mu space yaffe nti Museveni butwa mu space yaffe. Ffe tulina okwejjira obutwa mu space yaffe. Yesu bwe tuva ku ensonga eyo ng'ogyogeddeko tutunuulire emirembe gino gyonna gyonna egize era tuli ku muntu y'omu Kyagulanyi ono. Lwaki okujja kwa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda
mu politics wa Uganda kuleese ebintu nga bino wammanga kubanga Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nkugambye si yasoose okubeera politician mu Uganda ate si yasoose okuva mu Buganda. Lwaki okujja kwa Kyagulanyi kuno kuleetedde bannabyabufuzi abantu bwe baali beesiga ennyo nga batandise okuvaamu statements ate abantu ne zibasheekinga ne tutuuka ne ku extent nti ne ababuulizi b'enjiri abalyowe b'emyoyo be tumanyi obulungi nti bandibadde basigala bayimya n'abantu abanyigirizibwa batandise okuvaayo openly. Mu ekyo ngenda kugattamu omuntu ali current as of now gwe twawulidde abeera ku Kanani eyo n'endiga ze nti lwaki Kyagulanyi ono ayigganyizibwa nnyo mu by'obufuzi ng'ate abasinze okumuteekako ennyo amaanyi mwana wattu be bannabyabufuzi bakansangwawo n'ebibiina ebirala bikansangwawo to the extent tikaakati ate n'ababuulizi b'enjiri amaanyi gonna bagamalidde ku Kyagulanyi. Kiki ekituuseewo oba kiki ekyenjawulo ekiri ku Kyagulanyi n'abakulembeze abalala? Lwaki amaanyi gano gazze nnyo ku Kyagulanyi Ssentamu? Ayina kyanjawulo ki ku balala? Kubanga bali bonna bayina crowd, bayina abantu. Omukyala gwe atazaala buli lw'obeera mu bufumbo nga bba wakulaga nti sigenda kukuzzaako teba kikuteeka ku pressure. Naye lwalireeta alizaala abalongo ogenda okufuna obujja nobeerere ku pressure ey'amaanyi okizuula okijjukize nti ebbanga liwabeera comfortable mu bufumbo olw'okuba tewaali avuganya. Ye omwami yatuuka neyenyuwa neyeerondera ewala jja n'eriseera eri embala. Kakati bannabyabufuzi abo abamu besijja kwatuukiriza mannya. Yes sir. Baali bamanyi nti tulina obufumbo nabo bwe bayitanga kufa kwe kuli twawukanya. Ate banango banze ndiwo nze nakamyuka nze ndiwo omwami wange talina kya kagenda kati ogobenza oleetaani. Kumbe eri tutazaamali wala janali Bobi Wine ijje lituzaalira abaki abalongo. Kakati kwe kupapala kuno kwolaba kugenda mu maaso. Ekirala abantu abamu tebamanyi ensi etambulira ku biro masaaba seasons ne Katonda bwe yali atonda ensi yagitondera mu biro. Yes sir. Lozanyiza obudde busumagire owedde kasita tayimu yeggwako Mukama n'agamba nti nkuwadde obudde olemeddwa okubukozesa akati kakugjeeko. Sijja kugamba nti abamu baali baluleba oba abanafu naye balowooza tayimu balina nnene kumbe ye Mukama yapima waalina obbakomya aleete omulala. Abo bogambye abalina obudda ku Kyagulanyi onansonyiwa kasooke twanirize sponsor waffe muganda wange John tusanyusa okulaba tugende maaso. John bw'atuuka omanye egenda kukolebwa munaye nkutumiddeko John akensusa muganda wange webale nnyo byonna byotutuusaako webale ku sponsoringanga maloboozi gaffe gano batuuke mu bannayuganda balala nti John yafuuka omuzindaala abalala kwe balina okuwulirira. Ebigambo byetwogera tubyogera naye waliwo ate omuzindaala ogulina obyongerayo ye John. Tukwebazaamu munnange kanaati anyway kuddayo ku mulamwa bemwogerako abafunamu obujja beba bakafiiri abatega n'amatalo tajja kutundayo nga nange ntunda n'omubuuza
munnabyabufuzi ayagala okutega munnettalo ewakiseka waliyo edduuka ly'engoye oba gonna gasipeera mu Kiyembe waliyo edduuka ly'amanda oba ekibanda ky'amanda oba gonna gangoye Nakasero waliyo byadiweyo ebyo biki Nakasero togenda kusangayo wampirivuma awo mugundi y'abatunda ebyo bisingi kitegeeza you can be here nga nange wendi kubanga tomanya tokubawo kwange yensonga lwaki naawe osobola okubaawo yensonga lwaki Sebatta yagwanga banne bafudde kubanga yali talina nsonga ekyamubeezaawo togenda kudduka nga teryakukola ki akugoba ekintu ekirala kinjagala okugaba bannabyabufuzi abo era ntira okukyogera bonna be mwasooka okuva mu kyalo temubasinga bugagga ate nammwe aba basooka okuvaayo tebabasinga bugagga wano weŋŋambira nti Uganda gwe togitegeerera yo Uganda y'omusika gwe omwana toyinza kulondera taatawo gwe oba omusikaawe era bwe nalaba nnamwandu wa Muzaata ng'agamba nze sheeyi yaŋŋamba ndi waluye musika neŋŋalengera embaata nirengera empuuta era maama omwami ng'akeera ku makya ng'alonda omusika ng'alonda wuwo akeera ng'agamba gwe so ne Uganda ng'ensi tosobola kugirondera musika yo yeeronda omusika okusinziira ku bisaanyizo ate Uganda enyiize nnyo omusika gwe yasooka okulonda Yoweri Kaguta Museveni yagidisappointinga nnyo Uganda kwe kutazaama negamba nti emmwanje w'essiga temubaamu mulamwa kanonda omulasita mwesalireko enviiri kubanga ye munda mulabi alinamu obwa gentleman bano abatali balasita ku ngunga ba gentleman munda balasita Uganda neyeerondera omusika so bonna abawuliranga Bobi Wine yabakola bubi okubeera waali nga tasaanidde kubeera kyali yenda obuze taatawo nti lwaki gwe mukulu ewaka naye lwaki si gwe wasikira taata oba mubuuzi mu kika kyewaffe mu baana bajjajja gwe asinga obukulu lwaki gwe asingayo obunaku bona womukubba emiggo nze Itongwa tweyazege mukulu Itongwa ensonga eyo tetugenda girwako mpozi nga abawuliriza tebategedde so tubadde tukumenyera ekyenjawulo ekiri mu Kyagulanyi Ssentamu naye tetugenda kuva kutombedde ku nsonga y'abasumba kubanga twalabyeko omukulu omu then tugende ku nsonga endala envunza edduse kagino gy'otya nti olungi otembeta muhoozi alina emmundu alina amaanyi otembeka Museveni alina emmundu alina amaanyi bw'onooba musiru wange eri Lubaale okukugamba nti nnemereddwa nti gwe omukongozi kimpe nja kisobola olina amagezi onoonya kufa nga tozadde oba nga tolwadde nti abakutumye genda olwanyisa Kyagulanyi bamaanyi nnyo n'okusinga balemeddwa Kyagulanyi gwe kiyenje ekisula mu ttooyi zinkunye akakukunyi akampoowooko ojje nti osobola okulwana ne Kyagulanyi maama Fiina talina maanyi gawonya mulwadde Lubaale gwalemereddwa kubanga maama Fiina aoperatingira anda Lubaale wamugamba nti wano tulemeddwa maama Fiina yetasobola kukola kakati Lubaale gwe bayita Museveni owekitiibwa sooka okwatemu waliwo wano mukulu Isima agambye nti olwaleero eno puroguramu agyetise ye siponsa waayo tweyazege tugende mu maaso mwenna tubeetaaga basiponsa mugende mu maaso Lubaale ekikulu kye bayita Museveni waliwo agenda okugamba nti nzivudde sivudde nze nkozesa nnyo okugereesa yene bwemba nzivudde kibbe nnyo okusinga okututta n'okutusiba n'okubba ensi Kirubaale ekikulu kye bayita Museveni kiremeddwa Kalubaale akato akatamiivu ng'ate ko Kalubaale akato kalina n'advantages kakuula ak'amaanyi lwa nsonga kaba ak'amaanyi g'omundu ne kabako ne influence y'ettamiiro gwe tokimanyi nti Lubaale bw'omunywesaamu ate gujja bagira
Yes, sir. Kubala katoka muhoro. Akaliko ne influence y'ettamiro kalemeddwa. Zireeta akakongoza akatalina na njala mu bigere. Nga si kalala. Tekalina na mannye n'amagego. Bateeka bujingo. Nti nzize kulwanagana Kyagulanyi. Kyolwanagana nakyo kimanyi. Sooka weebuuze oli ansindise lwakyalemereddwa. Ng'ate w'amaanyi obuteebuuza. Wampologoma ali mukudduka mu kisaka nti wanvuba nsusseeko amaanyi oba wanjovu ansusseeko amaanyi. Kamyu agamba ngenda kumulwanisa nze Wampologoma amitufayo. Museveni tumulwazizza nnyinabo. Ekyo tekikyali kyakwogerera nkakasa mwenna mukimanyi. Atambula ayita Ttembo, atambula ayita Mizimu, atambula adduka na wuzi. Bujingo gwe bujingo. Nsase evvubuka eryabala limasaba egumu girita yange erisaze embalu ng'oleeta akasoseji ko takabwebwena. Anyway, ku nsonga ya bujingo eyo yavuddeyo n'akola statement oba n'akola video. N'agamba abaana b'abantu baliibwa ebisiyaga masomero. Tuveeyo tulwanagane n'ebisiyaga mu ggwanga. Museveni ayogedde, Speaker ayogedde, Deputy ayogedde. Kati nninda omuntu Bobi naye kwogera n'omubuuza. Museveni bw'aba ayogedde, Speaker n'ayogera, ne Deputy n'ayogera, then lwaki etteeka ly'ebisiyaga terinnayisibwa? Abo bomensionize gwe muti okutambulirako okuyisa amateeka mu ggwanga. Lwaki bayogedde bwogezi? Lwaki etteeka teriteekebwa into consideration? Lwaki bayogerako lyogere? Museveni bw'abanga ddala yakola ebisiyaga alina obusobozi ne bw'aba tagenze mu palamenti obuyisa ze tuyita directive orders okuweera ebisiyaga munda mu ggwanga. Yoweri Kaguta Museveni y'omu nga tuli mu kyeya kya COVID-19 yavaayo ne statement oba yavaayo ne directive orders eggwanga ndiggadde without okwebuuza ku palamenti oba palamenti okwogerako, without Bobi Wine oba opposition ba Dr. Besigye okwogerako, ewatali bannayuganda kwogerako nti owange tusibe. Yayisa directive orders kubanga amaanyi ago gaali gamuweebwa ssemateeka mu budde obwo. N'agamba obutale mbuggadde, molo nziggadde, akeedi nziggadde, mmotoka z'olukale nziggadde, ez'obuyonjo nziggadde, bodaboda nziggadde. Etteeka lye yaleeta lyalimu ebirumira n'ebitunyigiriza naddala ffe abaana abaavu. Naye twagamba tetugenda kutunuulira biri bitunyigiriza, tutunuulire ebirungi ebikirimu tutaase obulamu. Tetugenda politicizing ebirabirira amadda. Owange lwaki ku kyebisiyaga oyagala tusooke kwogera nga luli tetwasooka kwogera? Gwe Yoweri Kaguta Museveni ffe twasooka okwogera naawe nti oyiga okuwamba abantu mu drone twakusangawa okukiisa nti buli wano agenda kuwambibwanga, agenda kusibibwanga, ne baba civilian bamuteke mu kkooti y'amagye. Owange Yoweri Kaguta Museveni radio yawa kwe nanyumirira nze Itongwa n'okulira ku statement yange ti mwami Yoweri Kaguta Museveni tukwegayiridde kwata Bobi yanga. It was your directive orders n'okwata omwana. Then lwaki ku bisiyaga weebuzaabuzanga afukaana aba? That is the question. Lwaki ku nsonga y'ebisiyaga mwami Yoweri Kaguta Museveni yeebuzaabuzanga afukaana aba nti basookera kyogereko bonna twasooka kwogera ku COVID-19? Oba wayisabuyisa directive order kyali kitunyigiriza ne twatunuuliramu bye bituyamba nti tutaase obulamu. Then lwaki ku nsonga y'ebisiyaga tuvayo n'eddoboozi golowooza nga Museveni akedde ku makya n'agamba ebisiyaga mbikooye mu ggwanga bisula? Museveni amanyi abasiyazi gye basula nga ne mubasumba bamusabira mubasabira eggwanga oba ggwanga kinze naawe mulimu abasiyazi, mulimu abakabasanya abaana. Museveni tokimanyi nti emulago waliwo eddwaliro ly'ebisiyaga?
private tolimani bw'oba tolimanyi kitegeeza tosaanidde kutuula mweyo ntebe mwotudde kubanga asula entebe n'ennakasero kubanga tomanyi kifamula ng'oli muguwa ddalo tosaanidde tolina intelligence ekumala kulembera ki nsi kakati kino ekyamuseveni kyali mu kuzannya atidde ekiso eno neno kisala kya bwogi akitadde ku bulago bwa Bobi bw'ayogera ku misiyaga bw'eri omuzungu tamuyamba kujja bw'atayogera ku misiyaga munnayuganda mukyawa enkya mugingo n'alyoka akola statement n'akugamba bannayuganda bannange ebisiyaga bikudde temuleeta Bobi akolagana n'abasiyasi agenda kuleeta ebisiyaga enkyomuntu yomunajjali ebisesemye ng'embizi kama nsonyiwe bwe mba nkozesaakamwe naye ze nkozesa nnyo okugeresa ate era mwonde wenjoka simunogera lyankuka eno program bagiyita programu ya muntu wa wansi gweyogera taata ebisiyaga bikudde ejjembe gundi ebyogeddeko nawe byogereko n'omubuuza wagamba nti Bobi talina kujja kubanga yagenda okuleeta ebisiyaga bino ebitudde mu ntebe bino ebikudde ejjembe Bobi asula ntebe lengere envaata lengere empuuta omukulembeze yaleeta ebisiyaga naye ate bwebiri Bobi asula ntebe era ekirala bw'oba olwanyisa Bobi butaleeta bisiyaga lwaki ate okolagana ne bali ng'ate okitegedde nti ku mulembe gwabwe kwe kusinza okubeera ebisiyaga emitwe eminafu abasajja balina emitwe eminafu masaaba abasajja tebategeera masaaba abasajja bawotononwa nnyo masaaba ebiseera ebisinga omuntu alina statement nga ye buli lwalabawo opportunity okunafuya erikuba agenda bikwata yatugamba azannya na mwana wa Museveni ye atazannyanga na baana babanaku atuula ne Museveni ye atakkirizibwanga kutuulanga na ku lujjuliro tuula ne Museveni mumugambe naye wange ng'abaana bamutola nnyo emabega olina amaanyi agawera ebisiyaga Yoweri Kaguta Museveni n'akeera n'akola bukozi statement omusiyaga wonna wempusangira kagenda kudduka bajja kwetegula banoonye ebibanja ewalala naye ennaku zino babirese ne ku disipule lwa nsonga Museveni yabawa ebbeetu njagala okutegeezayo ekintu kimu muganda wange Masaaba ensonga lwaki ebisiyaga bikutte ejjembe oba ensonga lwaki kisiyaga afuuse baana baliwo mu Uganda it's because of Yoweri Kaguta Museveni bwe baleeta etteeka ly'ebisiyaga mu paalamenti oba giyite setteesere Museveni yaliteekako omukono omuzungu n'amutiisatiisa olwokubanga Museveni masiikiini omanyi omwana otaleebeese enneeyano Museveni alebera oba tata oti yamukubira kuleebeeta oli mwana okulemwa ntikisijja kimu buli mwana mutata oti yamukubira kuleebeeta kakati bwe baleeta etteeka ly'ebisiyaga n'aliteekako omukono omuzungu n'amukanga Museveni yamusika agamba etteeka ndizizaayo mu paalamenti lyongere lyekebejjebwe ebbanga ero ly'olidizaayo mu paalamenti kitegeeza omusiyazi ogira oli atunaakulaba amadda nga bwe twetegereza ensonga zo okitegeera kakati omusajja yagenda ku makya nawa green card abasiyazi essaawa eno ali ku tv aboloboota ttaboyo omanyana n'agira toyogera ku bisiyaga tonyumiza bisiyaga because alina kyayagala okukulaga nti nze sikirimu naye nga yakiri emabega ate era yali mu kukivuga bino ebisiyaga tebyalibadde topiki munnaddiini kujja na kutwasamira tukoya ebisiyaga ate gwe munnaddiini tolina na moral authority eyogera na ku nsonga ezo fana kubira kubanga ye Mukama Katonda yasanyawo omulembe mulamba lwa bisiyaga ati gwenze entalo zirekere Katonda naye njukiza Museveni bw'oba tosobodde zikola otyo mugamba olina olukoba oba butidda esobola okuba omusiyazi n'adduka mu Uganda obwamasikimu obufumbekedde nnyo mu nsi yange Uganda y'ensonga lwaki obusiyazi ye baana baliwo mu nsi yange Uganda kubanga ye Museveni mu ntegeera ye ntono takyebuuza ngakeera nga taddangaawo ne yeebuuza naye onampola ssente nga sinnamumalayo na ziri zisasula ng'ate era kimanyi sigenda kuswa zisasula lwaki annyongera
zipu kyonna kyendeeta kyempisaawo toŋŋambangako. Gwe omukazi ali eyo omusajja oyo akutonera obulabo nakugulya lanki nakugulya ekyeggulo naye nga takugambangako nti nkwagala oba ategeko kibadde. Toweebuuza ono ayagala ki? Abaneide n'agenda gyagasobola kukulaga kubanga ye omukazi akimanyi ti omusajja nga sikyaliiwe ate ne bwaba kyaliwe